Seruwatuka wansi wali ennyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Seruwatuka wansi wali ennyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Kamuyimbeko jajja kiwanuka omulalu namusuula wawanuka waggulu eriyo omuliro. Seruwatuka wansi wali ennyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Engalo mwenna abasambize mbasabe njagala ngalo bajjajja batandika okulanya. Seruwatuka wansi wali ennyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Kati nsaba engoma zibateekemu amaanyi okuva waggulu wanuka waggulu eriyo omuliro. Seruwatuka wansi wali ennyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Oyanguwangako jajja kiwanuka omulalu oyanguwangako wanuka waggulu eriyo omuliro. Seruwatuka wansi wali ennyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Oyanguwangako jajja kiwanuka omulalu oyanguwangako wanuka waggulu eriyo omuliro. Seruwatuka wansi wali ennyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Ekikutteko njagala nzisembuutu nga tuli bumu wanuka waggulu eriyo omuliro. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mumuwengalo abasebo ne banyabo njagala okubalaga engoma ennene era nja kusaba Saalongo kankaka bampeeyo akatebe nkateeke wano ndeete engoma ennene nsooke ntuuleko nayo wano mbalage senkagale w'embaga eno eyagiyimirizaawo ebeerewo ate eddoboozi lye lya mpola mpola kati njagala omuzindaalo guno gube nga gumutuukako naye tobitegedde basebo ne banyabo oyo ye Jjumba Namasinda nze Jjumba Lubowa Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate ono ye Jjumba Namasinda Kikulwe Kawagga njagala mumukubire engalo basebo ne banyabo ono ye senkagale w'olubiri luno ffenna we tutudde era ye katukyaza era ye mukulu w'omukolo guno eyateeseteese abaana bano bonna era we twasamiriza abaki abaana sebo buuzaako eri abantu oli ku mikutu gyaffe bulungi oli live ku Facebook page ensi yonna ekulaba Media Choice weeri eyiyo weeri SK7 Media weeri ensi yonna ekulaba buuza ku bantu tweyanzeege abatulaba n'abatuwuliriza nze Jjumba Kikulwe Kawagga Senkulu. Otegedde lwaki nkusembereza omuzindaalo? Waaw. Omuzindaalo sigamba ogwo ogwo gujjeeko sigamba ogwo. Abatulaba n'abatuwuliriza tusaba mu lugoberere emikutu gyaffe gino Toyina kazinda kubanga girimu okusoma n'okuyiga okutegeera n'okumanya. Ensi yali yawabadda obusanuze bwafuuka ekisiraani olw'ekizibu naye kati bakadde baffe twenunula tuli mu mulembe omutinzi kyusansi ogwo gugenda okununula ensi eno okuddamu obulamu n'emirembe. Era abaana bano bonna nga bwe basamidde mu balaba abaana bano basamidde bulungi nnyo era embeera yonna gye bayiseewo ey'omuntu gy'ayita okufuuka omusawo w'ekinnansi oba nabbono bakabona. N'olwekyo omuntu yenna bw'aba tayitanga mu nsonga eno mu mbaga eyo aba alina ekyo ekiba kimubulako okunyweza obuyinza ku ye. N'olwekyo kye bayita obuyinza kintu kikulu ku muntu nti buli muntu azaalibwa ng'ategeera naye okutandika okukula n'okutegeera amala kukolwa mikolo. Akola omukolo ogw'okutuula n'akola omukolo ogw'okwavula n'akola omukolo ogw'okutambula n'akola omukolo ogw'okwogera. Sebegyo gyonna giba mikolo omuntu okufuuka omuki omuntu. N'olwekyo abamuzadde agenda amukuza mpola mpola nga gye emikolo egyo gyekola gyokka kubanga gya Bwakatonda. N'olwekyo tewali buzadde busobola kutulekerera atugoberedde embaga zino n'obutonzi bwaffe mu buwangwa bwaffe okusobola okununula ensi yaffe ensi yonna esobole okujjanjabwa. Abatulaba mwenna nti tuli bakozi ekisooka ate twewaayo okubaweereza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'okubajjanjaba mu bitundu byonna ebyenjawulo. Sebo neyanziza. Ewaawo tusooka oleka okusituka basebo ne banyabo omuntu singa ayogera ku Namasinda ategeera ki? Singa omuntu ayogera ku Jjumba Namasinda ki kyayinza okutegeera? Omulabi ali eyo atali wano. Yewaawo. Namasinda kyalo era nga kwentudde
kino bakiyita namasinda nti bajja basinda naye baddayo basanyuse baddayo engalo mituwe engalo nze nno njagala okulagirira abatulaba bassebo ne banyabo omanyi bwe twabeerawo ne Ssaalongo kankaka ne SK7 media ne media zaffe zonna ezitulaba Ssaalongo atera okumbuuza lwaki buli kiseera obeera olaga abantu abapya ab'enjawulo bassebo ne banyabo nze siri musawo nzekka ali mu Uganda nze ndi jjajja w'abaana ate ndi kabona w'enzikiriza obuwangwa n'ennono era nga nze Ssaabakabona ekitegeeza Ssaabakabona kwe kutumbula n'okuzaawo obuwangwa n'ennono tosobola buzaawo ng'oli otya oli omu era kino kitongole kakati gwajje namasinda kwata nakifuma bw'oba ng'ovudde eri Bugerere bw'oba ovudde mu kibuga kwata Kabembe okwate kuba eridde mayangayanga tuuke mayangayanga gamba wa bodaboda nti ngenda wa Jjumba ennamasinda oyo gwe nalaba ku TV gwendaba ku mikolo bwegiti gyendaba bakolera Lubaale tambula ffe tusamiza Lubaale yekka obufumbo embaga okwanjula ensimbi ettaka ebirwadde byonna ffenna tuli basawo nga bwe mutulaba buli musawo alina kyakolako kale njagadde kankaka ekintu ekyo akimbuuzanya abantu obajjanja bawekka era y'ensonga lwaki nkola emikolo giriwa gino njagala nkute nkulaba akatebe kaagala okwokya ate mbabuulira ekiddako bassebo ne banyabo njagala tugatte engalo zaffe nja babuulira ani gwe twaniriza njagala tugatte engalo zaffe tugenda kuzikuba mu 2.5 tuzongeremu neera engalo ezo zaaniriza omutabiriza w'obutabiriza bwa Mukono district kabona waswa nsubu gaali gaweesa jangu otuleko ku ntebe eno obuuzeeko ku bantu eddakiika ebigambo 3 oba 4 oba 6 obabuulire kubanga osanze abaana bagenda mu kalimiro weewaawo ssebo katumukubire engalo ezimwaniriza ssebo yita wano we wajja okuba okumpi aha twongeremu neera twongere ssebo buuza ku bantu oye mutabiriza w'obutabiriza bw'Omukono era timwalirabye babishopu bano nga ye si yakulembedde kusaba kuno buuza ku bantu ssebo. Ndi musiimu ndi musanyufu nnyo okusookera ddala mbeebaza mwebale kuzaala abaana abazaaliddwa mukulikeeyo ewajjajja wamala mukulikireeyo ddala misambwa simyangu ndabamu bakyali abakoowu ate buli omu gumukwata bubwe naye mukulikireeyo ddala ekyamazima gye mwayise gye twakola ki gye twayita teriyo kye mwakoze oba kye mwalabye nga tetwakiraba kubanga era ogwajjira mu mpologoma omanya nti newa munno engo yagiraba n'olwekyo mukulikireeyo ddala bazzukulu bamala ekyo mukiwe engalo. Okusamira kabonero kalungi okusamira kutuukiriza olw'ensonga nti si ffe babereberye ate na bano abasamidde olwaleero si be basembyeyo kitegeeza nti kijja kitambula kubanga ekigambo jjajja kiva mu kigambo nti obujjajja butulondoola okuva emabega. Nsanyuse nnyo ndi mulwaddeemu ssenyiga kinnuma naye nga mbadde siyinza butajja ku nsonga efaanaganako nga bweti nyongera obbategeeza nti obuvunaanyizibwa obwampeebwa okubeera omutabiriza wa Mukono district Senya muli ey'Akayunga Mukono Buyukwe ne Buvuma omukolo gwe tugenda kugukola okutuuzibwa kwange tugenda kugukola ennaku z'omwezi 11 omwezi guno ogwa Desemba gwe tugenda okutandika ekatosi ku mwalo buli muntu addeyo okwo gye yatandikira nzizizaayo ekatosi nti gye natandikira n'abantu baayo bongere okumanya nti kye baalabako mu ntandikwa kati kituuseewa neeyanziza nnyo neeyanzeeke. Bassebo ne banyabo omutabiriza abayise ng'ennaku z'omwezi 11 gugenda kuba mwezi guno gwa Desemba olunaku lugenda kuba lwa Sande olunaku lugenda kuba lwa Sande mwenna tubeere ku mwalo ekatosi tusobole okumutuuza mu ntebe ye era mu buyinza bwe
obukulembeze obwo mu nzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono akuwa obukulu ayagala obukulu takyala munange Ssaabatabiriza bwe nkulabye ku mukolo guno nga kinkakatako oba ntya ate nga sinazzaako kintu kirala kyonna neyanza sebo neyanzege osobola okuddayo mu ntebeyo oba okuŋŋantika nkubugirize waaw sebo abasebo ne banyabo mu kaseera kano mwe bazzukulu ba Wamala nabagambye ndaba mugenda mukowa bwe mutuula naye mu kaseera kano tubaako akadde ketugezaako okuba nga tukola era nga tutuukiriza mwe bazzukulu ba Wamala nja kubasaba muteeke nyamba mu abagole muteeke omukono gwammwe mu kifuba kabona Seka temulengera ne kabona Kakoma bagenda kubawa essaala eva mu kitabo ekitabo kino basabo ne banyabo mukikwate nnyo abatudde wano nammwe abali eyo ekitabo kino kirimu ennambiko y'okumanya obwakatonda bwo Lubaale tetukomye kumuteeka wano yekka enzikiriza situkomye giteeka wano yokka wabula tugitaddeko ne mu biki ne mu bitabo era wano kikuyigiriza okulanya osobola otya okulanya nga ggwe omwana w'omuntu tikikoma ku kulanya kokka kirimu peegi ezikunnyonnyola ebintu biki ebintu bingi njagadde mbalageko wano obubaka bwa Ssaabakabona Jjumba Lubo waaligaweesa yawandiika atya bubaka ki bwe yawaayo era nja kusaba Kabona Seka tetutambule ffenna okwebaza mwekuli obubaka bwa Ssaabakabona mwebuli obutukuvu omuntu abeera atya omutukuvu njagala kubayitiramu mu kitabo kino ennono kyeki enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yeetya ate obujjajja kyeki enzikiriza y'omwana w'omuntu yeeriwa basabo ne banyabo omusiige Sebyayi Kyabangi ku lusozi Walusinsi yatulambika atya tonda yaani namugereka yaani eyagereka omugabo gwa buli muntu basabo ne banyabo mulimu amannya ga tonda namugereka ayina amannya ameka tuyina tonda tuyina kyetondeka tuyina wanga tuyina Sserubaale ono Lubaale gwe musamidde tuyina Sseggulu Ligamba tuyina Liiso Ddene tuyina Ddoboozi tuyina Sooka tuyina Namugereka tuyina Lugaba tuyina Ddunda tuyina Mutegesi tuyina Kibaawo yenna nga tumunnyonnyodde akola atya basabo ne banyabo bwe tuva ku ekyo nga tumaze okunnyonnyola olubereberye obutonzi bwe buliwa olubereberye kiki ekyaliwo obutonzi bujja butya obutonde bwe buliwa obubumbe bwe buliwa mutunuulira embuga ya Jjajja Jjumba Namasinda bw'otuuka wali ku mpagi ekiswa kyawumbawo oba bw'ogiraba yeetooloddwa ekiswa obubumbe bwe butya obwakabaka kinene bwe butya bwonna twabukoze ki twabutaddemu ekitabo kino kirimu obuzaale obuntu kubanga abantu mwenna mwegwako obuntu ekitabo kino kirimu ensi yatandika ddi omutukuvu Ssewamala yaani omutukuvu Ssewamala Musoka alina amannya ameka alina erinnya eryandawula ogwo mwoyo ogwazaalibwa ne Ssewamala Kiwanuka mwoyo Musoke mwoyo Kawagga mwoyo Kitinda mwoyo Nabamba mwoyo ne Musisi emyoyo giri musanvu egikola obw'omusoke gyonna tugiwandiiseeko wano era tuginnyonnyodde bulungi mwe abakongozi abatudde wano saagala mwebake kino ekitabo kye kirimu Lubaale kwe mugenda okwongera okumumanyira n'obwakatonda bwammwe obwamwoyo omwoyo gwa Kawagga gutegeeza ki omwoyo gwa Ndawula gweguliwa omwoyo gwa Kiwanuka gweguliwa ogwa Musoke gweguliwa ogwa Nabamba gweguliwa ebyo byonna tubiwandiiseeko basabo ne banyabo mulimu omulembe emirembe gino nga bwe gize giddiriŋŋana omulembe omutinzi kyusansi omulembe omululumbo omulembe gwa tondatonda omulembe gwa
omulembe omuberusu oba omubereberye. Omulembe omubereberye tulina omulembe omuzadde Tonda Namugereka n'abagamba bw'ati. Ekitabo kino kinene nnyo ndi ku sipiidi ya yiriyiri weetaaga okigule. Omulembe muzadde gwe guliwa? Omulembe omuberusi gwe guliwa? Omulembe omuwaawa gwe guliwa? Omulembe omululumbo, omulembe omutake, omulembe omutinzi kyusansi guno gwe tulimu. Endyo z'ebiramu, endyo z'ebiramu gwozimanyi. Tulina olulyo lw'ebyewalula lukulemberwa mamba. Basaba ne banyabo tulina olulyo lw'ebiwuka, tulina olulyo lw'ebinyonyi, tulina olulyo lw'ebimera, tulina olulyo tulina ekitundu eky'obulubaale. Obulubaale bwe buliwa? Obulubaale bulimu ebitundu 3: Mukasa, Nabamba, mulimu Wanga, Muleeguza, ez'emmandwa z'eri Bunyolo mujja zimanya, Namirembe, Lubowa, ly'ejjembe ekkulu erikulira amayembe gonna. Ebyakisibwa Sserubaale. Basabo ne banyabo tulina ebyakisibwa ki? Sserubaale. Byebyo bye mwalabye bano nga bagenda okukola. Ebyakisibwa Sserubaale bye biriwa? Kubanga Lubaale bw'atuula ku mutwe mwagala okumumanya. Kakati ekitabo kino kirimu essaala. Olusozi Walusi lwe luliwa? Ennyindo za Walusi. Kiki ekitunywereza mu nsozi z'ewalusi? Essaala, olusozi Kireku, olusozi Buwanuka, emmandwa zonna basabo ne banyabo ziri muno. Ekitabo kya mitwalo 2 sisobola kimalayo. Kya mitwalo emeka? Kati fe abaatula ne tuwandiika mutukubireko mu ngalo, kubanga mubadde mujja mubuuza mwe abalina Lubaale ataliiko kitabo, atamanyi ssaala we tuzijja. Ekitabo kino kya mitwalo emeka? Buli ali wano omutende jjajja w'abaana funa ekitabo kino ogende osome oyongere okwetegereza. Ekitabo kino kiriko peegi 10, kiriko peegi 97. Kale katufune essaala okuva mu bakabona n'ebyekitabo mbigaddewo. Ku ddiba ly'essinzizo lye tugenda okuzimba, essinzizo erigenda okuwemmenta obuwumbi bw'essente 5 n'ekitundu. Eno ebbali lwe lusozi Mirinze, ate kwe kuli ne webusayiti zaffe na biki ng'abenzikiza y'obuwangwa n'ennono. Ekyo nakyo nkiyisizaawo basebo ne banyabo abadde balowooza ntubeera mu kusamira kwokka n'ebirala tukola bingi. Sebo bakabona mutuwe essaala ate tusobole okweyongerayo. Buli omu asobola okwolombokera waali wayimiridde oba osobola okufukamirako wonna buli omu waali. Twatule ettendo lya kyetondeka nga tugamba nti Tonda munene, Tonda munene, Tonda munene. Tuwulidde eddoboozi lyo nga litukoowola ne tukkiriza okujja gy'oli. okuweereza n'okutendereza. Ayi kyetonde Katonda, yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Ayi kyetonde Katonda, yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Ayi kyetonde Katonda, yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Ayi jjajjaffe Ssewamala Musoke eyamalibwamu byonna, Ntaama Kiwanuka, Sekisaka Ndawula Ssemwezi, Mutegesi Musisi omusisimuzi w'ebitonde byonna, Kitinda omutinzi w'amakubo, Nabamba eyabamba ensi n'eggulu, ne Kawagga omuwazi w'obulamu. Tusaba eri Naalongo Nabambya kusalawo Nabamba kusalawo, Naalongo Namirembe, Naalongo Kiyini Kibi, Naalongo Nalwanga, bagole baffe tubasaba mutuzze ku ngozi mutulere. Tubasaba eri abalongo abatonde, ababumbe, abazaale, emisango egy'okulukalu n'ebiziba, amayembe amazadde, amatabaazi n'emizimu gyonna. Bajjajjaffe tubeebaza okukola n'okukuuma. Tubasaba mutusonyiwe ensobi zaffe ze tusobya mu gye tutamanyi. Musse ekitangaala gye tuli,
tusobole okumanya n'okutegeera ensonga zammwe mu mirembe. Twanukulenga tugamba nti tukwebaza Ayi Kyetondeka era tunakutenderezanga emirembe gyonna weewaawo. Tujja gy'oli Ayi Kyetondeka Katonda nga twongera okuwongayo bajjajjaffe bonna abali wano bassenkulu, twongera okuwongayo Ssaabakabona waffe gy'oli, twongera okuwongayo jjajja Namasinda awamu n'ab'ennyumba ye, twongera okuwongayo emyoyo gyonna egy'abajjajjaffe gitunulira abantu bano bonna abeetoolodde wano. Ayi Omutonzi, tusaba obukuumi era abo abakoze ensonga ezo Ayi Kyetondeka Katonda ziwateekateeka ez'okuyita mu kusamira, tusabye obongere okubagumya mu nsi eno era obawambaatire ensi ereme kubalabanga sitaani. Bwe banafunanga okusoomozebwa n'okulwanyisibwanga kwonna baleme kudduka buweereza obwo bwebatumye okukola. Tubawaayo mu mikono gyo nga tusaba okubakuuma. Ayi Jjajjaffe omutukuvu Ssewamala gwe yabalwamu ebyensi n'eggulu, bambaze bawe okunywa obajjuze ekitiibwa kyo era batambule mu nsi nga baliko n'omuliro ogwokya, kubanga bagenza okwolekera ensi okukola emirimu gyo egyo egy'obutonzi gy'okwasa bajjajjaffe. Ayi Jjajjaffe omutukuvu Ssewamala, obakulemberanga, obanywezanga, obaalizanga ezzadde lyabwe, obagaggawalize mu nsi eno era basobole okutuukiriza emirimu egyo egitudde mu buyinza obwo obubakwasiddwa okuyita mu bajjajjaabwe bonna. Tukowoola emyoyo gyonna egy'oku butonzi nga bwe gitulambikibwa, gyongere okubakuuma era Jjajjaffe ekitinda nga bwe tuli mu mulembe guno mutinzikyusansi, obakkiriza obatindira amakubo gonna basobole okununula amawanga naddala ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu. Jjajja obawe ekisa abo abagenda okwambalwa ekitiibwa n'omukono ogw'obujjanjabi, obatuuzeemu omukono oguwonya era Jjajja tusabye obafuule bannabbi bo bagende mu nsi balagule ensi era batereze ensi eno. Tubisabye nga tuyita mu Jjajjaffe omutukuvu Ssewamala awamu ne maama Naamala. Kibeerenga weewaawo Ayi wanga, kibeerenga weewaawo Ayi wanga, kibeerenga weewaawo Ayi wanga, kibeerenga weewaawo Ayi wanga. Nja kusaba bakabona baffe mbakubireko mu ngalo. Eyo okusaba okwo kubadde kw'abagole bano bazzukulu ba Wamala be babadde basabira, mmwe bagenda basabira, tugenda mu kalimiro tugenda babalekera, bo bagenda basabira. Naye mbadde nsaba mu bigambo 2-3 kabona Sekate mulengera kabona aliko. Njagala okunnyonnyola aba Media Choice nammwe abantu baffe mwenna yimirirako. Bakabona baffe bambala bati, eyo kyekyambalo kyaffe ekyenzikiza y'obuwangwa naki n'ennono. Buli wooba ng'oyitaba erinnya kabona Jjajja Namasinda, mwenna bakabona bwe muti bwe mulina okwambala mu kitundu ekyokukola ki ekyokusinza. Ekyambalo ekyo njagala mukirabe bulungi, weetuulire nga bw'oteekateeka ebigambo eby'enjawulo ebitono byogenda okusibirira abantu bano n'omuntu ali eyo kiki kye yalibadde alaba. Weewaawo abassebo ne banyabo, njagala kabona munnange otuweeyo ebigambo ebitusibirira. Munaatusonyiwa puroguramu eno etwala essaawa nnamba, mugirabanga ntonotono naye ebeera ya ssaawa. Yeewaawo ssebo genda mu maaso. Agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago. Weewaawo nze kabona w'omutonzi Sekate mulengera baali baseka. Kabona akulembera ebbendobendo lino gye bayita disitulikiti y'e Mukono era nga kulembera bakabona ab'enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono. Ate era mu nzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono nze nkulira, nze minisita w'ebyamasinzizo okulaba nga tuteekateeka ebifo byonna ebisinzizibwamu omutonzi waffe nga tumusinza mu buwangwa n'ennono. Bassebo ne bannyabo abatulaba mbatumiddeko mwenna ku mikutu egy'enjawulo. Ow'ekitiibwa Ssaabakabona mu kiseera kino ng'otudde mu kitiibwa eky'obwa Ssenkulu, kati ffe bakabona tukwaniriza okubanga okoze omukolo guno. Tukubireko Ssaabakabona waffe mu ngalo ez'amaanyi. Ow'ekitiibwa omutabiriza
sebo nawe tukuwa ekitiibwa mukama waffe tuzze naye emotoka nesooka etwononekako kiva tutuusereeti era katonda w'abajjajja gyatusulire ku kankaka yatutuusizza wano nesooka eddayo nekanikibwa tweyanziza okuba nga otukongojja buli bwe tuba twetaaza okututambuza tuli wano olwaleero bajjajja b'abaana mwenna ngenda basibira ebigambo 2 oba 3 ekigambo ekisooka omutonzi abaagadde tukikubireko mu ngalo lwaki abaagadde nze gwe mulaba nange okulaba nga ntudde wano olwaleero omutonzi yansaasira busaasizi nali pasita okumala emyaka nga 15 nenkola amakanisa ag'enjawulo ge bayitanga cross of miracle church era nakati gakyaliwo gali awo Kanyanya wa Bishop Nasani Serunjo gyagadukanya awo Kanyanya bobo otuuke Kanyanya waliwo omuvule gwe mulengeraawo kati omuvule ogwo gwe mulaba Kanyanya otuleke mmanga waago nga amaaso gayisa muvule ogwo wansi olengerayo omuzikiti awaddako waliwo church we nasinziiranga awo naye olwaleero omutonzi yansaasiro w'abajjajjaffe nanziza ku buwangwa bwaffe era n'ennono zaffe njagala okubasaba ebigambo bino n'okubibasibirira okusinga nga mumaze okutegeera obujjajjaffe munyweze nnyo ekitundutundu kyammwe eky'obwamwoyo musooke musibe obwamwoyo obujjajja bujja banyumira ekireetera Ssaabakabona waffe okumulaba nga tavaako tagwa tazolika anyirira yasooka kusiba kitundu kya bwamwoyo munda munye ne kimubaamu okubeera jjajja w'abaana tumaze okubanga musamidde era n'emikolo mukyagikola gyonna egigenda okubanga giddirira twagala muddeyo nga ekitundutundu kye mufunye tekigenda kubeera tekyakutiisatiisa abantu kutya buwangwa wabula mugende mukola ekitundutundu ekyo ng'abantu mubasembeza gye tuli eriffe bakabona nga mukolaganira awamu naffe tujja kwongera okuwumbawumba abantu baffe tubajjeyo gye baabulya kubanga abantu bali mu bubuze era tukole omulimu gw'obujjajja nga tetugukola kunoonyaamu nsimbi zokka kubanga bwe tunatunula ekitundutundu ky'ebyensimbi obuweereza bwaffe bujja kufa tutunulire ekitundutundu ekyokubanga tununula ensi bwe tulinunula ensi omutonzi ajja tuwa obugabirizi mbasibirira ebigambo ebyo nga mbaagaliza obuweereza obulungi era nga mbaagaliza okutumbula obuwangwa n'ennono naddala mu nnimi zammwe kubanga mwenna muyinza okuba nga muva mu mawanga ga njawulo ddayo otumbule enzikiriza mu mawanga go era mu ggwanga ery'enjawulo ekyokubiri akatundutundu ak'okweyawula tukaleke nabadde n'akatundutundu kensembayo nako kenabadde njigiriza eddoboozi omutonzi lye yassizza nti bwe tumala okubanga byonna tubifunye tuwanze amayembe tusamidde lubaale emizimu gyaffe tugirina abalongo tubateeseteese bulungi waliwo akatundu ate akatwegattako ne tufuna ku ssente kubanga ekitundutundu kye mugenzemu kyakugaggawala bantu batonda bweza naye ebyo byonna bwe tubanga tubifunye njagala tusseemu nnyo bassenkulu baffe ekitiibwa waliwo akatundutundu we tutuuka nga byonna bamaze okubikukolera neweefuula n'oyamba lwali nejjembe lyakyewaggula ntero ddiwulira eyo liri Masaka liri Masaka eryakyewaggula noweewaggula nga tosobola kudda eri ssenkulu byonna tobifunye kubimalayo nga bwe yakutekako omukono asobola okukyukira omutonzi n'amugamba nti yonze nakola kino oli waddemba okukola bwoti si kyentegeeza nekyengezako okubagamba nti nali nsomesa ne bagamba bwe ziba enswa namunsi bw'aba tannaba kulagirwa nswa kubuuka enkuba ne bwetonnya etya enswa tebwetumiikiriza kugamba nkuyege kuluma kukugulirawo oluswa olwo lufulume bw'onaafuluma nga namunsi awo takulagidde kufuluma ne weefuula oluswa n'obuuka ebinyonyi by'omu bbanga bigenda kukola ki bigenda kukulya ebinyonyi byetegese okukulya byetegese okukumira obulire mu nsi eno kale n'olwekyo mbasibira entana nti byonna mubikoze musigale nga mutambulira mu layini nga gye babateeseteeseemu okusigala nga bassenkulu baffe bawulirizibwa tusobole okuwasaganya omulimu guno tugutwale mu maaso katonda abajjajja abampeera omukisa basebo ne banyabo nga tufundikira mu kaseera kano tulina ebibuuzo bina kankaka byateeseteese agenda bitubuuza biyambeko nabali aba media choice aba SK7 media nga yeteekateeka eno tuli mu kuvaayo omanyi basebo ne banyabo ekitundu ekyenzikiriza ffe kyatuwamba abantu balowooza kubagamba ddagala livumula ttalo oluusi tuba nalyo mukkirize mbanjulire omuyimbi super teacher amyuka kigundu basajja baka munzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono
mu kuyimba nga n'omuyimbi Kabona Segane Kanoonya bwe yeeteka ssebo jangu eno abakwagala bali awo maaso awo tebali eno bali ogenda aye nga zirekemu wetoloozi wano ojje wano wali jjajja w'abaana Kabona Segane Kanoonya nga naawe okola ki wojja okweyanjula abakwagala bali eno bali awo tebali eri bemuwuubira ssebo weeyanjule supaticha muwonge mukasa aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Nze Salongo Supaticha Muwonge ndi muyimbi mbujjajja myuka mukulu Kigundu azamuddulira nga jjajja w'Abaganda Katonda w'abajjajja abamperemu era agenda bayimbiramu akambawe omuyimbi Kabona Segane Kanoonya tutandike n'akayimba akasinga okutunda byogereko babirabi ebenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga bajjajja muli mitya bali mwe bali kunyuma waawo Mukama Katonda ye bali kubakuuma waawo mu kitundu kino yenze Kabona Segane Kanoonya musajja muyonza ogambe jjajja tukole tutya ambeererangawo jjajja muwanga jjajja muwanga mukube engalo ngawo jjajja muwanga bwe ndiba ngenze watali kataala omeerangawo jjajja muwanga omeerangawo jjajja muwanga omeerangawo jjajja muwanga bwe ndiba ngenza watali kataala olituuka otya mu maaso g'omutonzi oligenda otya mu maaso ga Katonda watamanyi mmandu atamanyi mulongo wasuula n'ebibba ebiggwa n'obisaanya ombeererangawo jjajja muwanga ombeererangawo jjajja muwanga bwe ndiba ngenza watali kataala yewaawo basabo ne banyaba abayimbi we bali mubawe engalo kakati mu kaseera kano nze njagala baaba otuule wano tufumbe ebigambo bino Mama Nansimbi simanyi gye yalaze buuza ku bantu jjajja Bbiiru Mama Nansimbi tuwumbe ebigambo bino bamukasa ne Mama Namukasa nnyo okubalaba mu kifo kino era tweyanziza nnyo nze nno njagala okusiima jjajja waffe ate nga baaba waffe kubanga ye mukulu waffe naye ffenna yatuleze olw'ensonga nti alina omutima omulungi era ogwagazi mu ngalo ze mutwayita twamumusirireko okuvugalo kubanga abasawo bangi nnyo bali eyo naye bw'afuna omulwadde amwefunza ono omulwadde wange ndaba ne bw'anaabanga kubanga mu busawo Buganda bwe mumunga obusawo obuzungu eriyo omusawo ng'avumula musujja nebeerayo oli ng'azaaza nebeerayo omulala ye ng'anyiga maki kiwundu ekiraba era naffe bwe tukola ki bwe tuli omuzimu gwa jjajjaawo gubeerako ennambika gye gukulambika nenze njaba gye gwakolanga ki gye gwajjanjabanga naye olw'okuba kati obusawo Buganda bufuuse ekyettunzi oba bufuuse tugeze nti abantu banoonyaamu akasente essaawa zino kebayita omunnyo si bwe kiri kakati buli omu bw'asamira nga bano bwe basamidde alowooza nti agenda direct mu kukola ki mu kulagula so omuzimu gwejjawuka kati gye gutaakola ki kye gutaakola gwe gwennyini gulina okujja omanye gwakolanga mulimu ki bannange basawo bannange tuyige okufunayo akalimu akalala ketukola ki ketwekolera kubanga olwaleero bona agenda n'otuula mu ssabo n'ogamba nti kaninde abalwadde bajje bona amala emyezi 6 nga tewali n'omwazze onaaba olyaki ebyo bye byange neeyanziza nnyo neeyanzira abasebe ne banyabo ye nyina enkulu bwe tuzaala abaana maama w'abaana bano abatenda atali senga Kulannama nabona n'abakozi aligaweesa omu bwati maama wa Bisaso oyo tuzaala abaana ab'ennyama ono tuzaala abaana abaki ab'omwoyo kale abasawo b'ekinnansi mulekeraawo okusamiza abaana lubaale ne bakazi bammwe be musula nabo mu buliri abaana batandikirawo ne bakola ki ne basoba nga bwe mutulaba wano teri ayagala munne era teri bba wa mulala bantu ba Katonda bweza sebo wabadde ekibuuzo kyonna yewaawo sebo katubyanukule tubaviire tubalabisizaako mwe n'abatulaba okwetooloola ensi ebyebale gyonna gye mutuusaako engalo tuli mu kitundu ekya Ssaabakabona Okulembera Ssaako n'okuyingiza abantu abapya ate mu kitundu eky'obujjanjabi Ssaabakabona Jjumba aligaweesa leero tubaweereza
tusinzidde eno Ssaabakabona weddanga bw'abanyi Namasinda Namasinda wow omanyi bazze ne bannyonnyola nti bw'otuuka ennakifuma ojjira ku maloboozi oweta wodde emabega wow naye ate wano watwanguyidde ne tutuuka wow tulina ebibuuzo nga bina ebyokubuuza Ssaabakabona wamu n'omuteesiteesi atuuzizza ensonga eno yonna naye nga nja kubitandika bweri media choice SK7 ne social media za obuwangwa n'ennono twaniriza abapya mu nkola eno tujja kutandika n'ekigambo kino ku sayidi yaffe ey'amawulire Ssaabakabona mbadde neeteekateeka n'abagamba nti mweyambise nnyo ab'amawulire kamera ntono nnyo ez'abatategeera byakola ezitunula mu bantu abambadde nga mmwe balowooza temulina kyagamba nsi naye ffe abaabuuka edda twakimanya eno y'ensibuko ati ffe tuzze ku lwa Ssaabakabona okweteekateeka era ebibuuzo byaffe bijja kugenda eri abo tujja kutandika n'okubaleetera okulamusa okuva eri Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda bamuva kooki twavudde kooki nga Ssaabakabona wabagambye eriyo ekitundu ekyobuwangwa ekipya nategeddeko nti kati buyitibwa obukama bwa kooki ebyobufuzi ebiri erinze si byeyingizaamu naye nnondayo ebyobuwangwa byenakozeeki byenalabyeyo akati abatono tuzze tutambula ne Ssaabakabona mu mawulire naye nga nja kubabuulirayo engero zino entonotono ffe ng'abamawulire ez'omumba gwe bazikuba tubatunuzaamu kamera nga mukola ebirungi naye ate era tubalondoola nga muvudde ku luki ku mulamwa tosanyuka nnyo nga ngikutunuzaamu ate tonyiigira nnyo ng'ate nze kennyini nze ngikutunuzaamu oluvannyuma ki Ssaabakabona atuzza tusomesa teri kutta bantu teriyo kiweebwayo nga namagoye ekyo ekitusomesa ate era ye nga ye mu nkola ze ez'obuntu ffe ng'abatambudde naye ne twewaayo okubunya ensi eno bino bye mulaba tumumanyi musajja alinamu musajja mufunyi kati nammwe mugenze mu kitundu ky'omuntu mu lugero lugamba nti sirya ayolesa mubiri yabagamba abiri ati ova ku kyokuluwakana nti tobibeere Ssaabakabona ekibuuzo ekisooka abantu bonna abakugoberera ku mikutu beebuuza wajja n'okusomesa walinga otandika nti mu mwaka mubeeramu omwaka omukazi n'omwaka omusajja lwaki ekitundu kino kikoze mu mwaka guno era okikoze mu mwaka neyanzege mwenna abatulaba amannya gange nga bwe mugamanyi amannya gaba ga Kabaka yenze ejjumba lubo waali gaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mbakulisaayo mu nsozi z'ewalusi ate n'ennyongera bagamba nti ai kamuswaga ayinde oyo kamuswaga wa kooki oba kamuswaga bwa kooki ate wano mu Buganda tugamba nti awangaale ebbaffe Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda basaba ne banyabo buwangwa bugenze buvaayo ndowooza bwe watunuulidde kooki walabyeyo olulimi ekigambo kye bayita amacwacwa ekyo tewakirabye bulungi amacwacwa amagezi amazaali kati basabo ne banyabo nange ngenda kwogerera macwacwa omanyi ndimu ekitundu ekyo engeri gy'enviira ddala eri ewaffe ekannabulemu ewaffe eri mugombolola y'ekagamba mulakayi mukooki kati olulimi olwo mbadde njogera lukooki mwe muli ekigambo amacwacwa kiwulidde amagezi amazaale omuganda agayita common sense is not common kozi oyo muzungu kale basabo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza nti ffe tubeerawo buli gy'okoma okuggyayo obuwangwa n'ennono ofuna amagezi amazaale ofuna common sense ofuna amacwacwa ofuna okwolesebwa ofuna okuloota ofuna amagezi okumanya n'okutegeera ofuna bw'onootambuza akagaaliko bw'onootambuza emmotoka yo ofuna bw'oneetegeera era abakooki bwe baali badibizza olulimi lwabwe olw'obuwangwa n'ennono twebaza aika muswaga okubanga asobodde okuggyayo ekitundu kya kooki okwongera okukisitula ng'akisitulira mu lulimi lwakyo
kitegeeza tosobola kuloota mu Luwalabu, tosobola kuloota mu Lulugwala, tosobola kuloota mu Lunyarwanda, oloota mu lulimi lwo ng'okozesa agamacwacwa, obutonde bwo, amagezi amazaale. Bassebo ne bannyabo kati mmwe babajjako amagezi amazaale, babajjako common sense, ate ne babajjako ne wisdom. Wisdom simanyi bwe nnyinza kinnyonnyola. Kakati bwe mwaggwebwako wisdom eyo, emirembe ne gibaggwako. Omwaka omusajja gwe guliwa? Kati ngenda ku kibuuzo. Omwaka omukazi gutandika mu Ttoggo, eyo gy'owulira enkuba eyeetonya eya Ttoggo mu mwezi ogwo gwa January, nga tumaze olunaku olwasatu mu lumu okutandika nga lumu, tutandika omwaka omukazi mpaka mu mwezi ogw'omukaaga. Mu mwezi ogw'omukaaga tukyusa omwaka ne tutandika omwaka omusajja gwe bayita Ddumbi. Era omwaka omukazi bwe tuba tuguggalawo n'enseenene ezitaliiko biranga nseenene ezo ezigwa mu Gwokutaano. Ate omwaka omusajja bwe tuba tuguggalawo n'enseenene ezo ezigwa mu mwezi ogw'omwenda, ogw'ekkumi n'ogumu mpaka Desemba. Era enseenene zino ze muli mu kulya mu butonzi ziri mu kuggalawo omwaka omusajja. Enseenene lwaki nzoogeddeko ze zivaako nti enseeno nnene, era bakubuuza nti enseenene zizaalwawa. Obwo bwe Bwakabaka ndawula ggulu ddene, ndawula Ssekisaka Ssemwezi. Enseenene ze zikulembera olulyo olw'ebiwuka. Olulyo lwaki? Olw'ebiwuka. Era mwenna nga bwe muli wano teri amanyi butonde bwa nseenene. Kakati enseenene ezo zikulaga zino eziriko ebiranga nseenene. N'enkuba eno gye mulaba etonnya gye tuyita eya museenene eri mu kuggalawo omwaka omusajja. Kale mmwe abasamidde mu mwaka omusajja, mukuume lubaale wammwe nga musajja, mukuume lubaale wammwe nga wa buyinza, mukuume ekitiibwa kyammwe kubanga musamidde mu mwaka omusajja ogwo gwe tuteekerateekeramu lubaale. Bantu ba Katonda bweza. Sebo ekyo gy'emyaka mbadde nnyanukula ekibuuzo ky'ombuuziza, naye mbadde sisobola kufaga kiddamu nti ebbinika mbadde nina okukiyisa mu lulimi olw'amacwacwa. Ewaawo. Kwe kubanga bantu bangi nnyo abaalyagadde okukola ensonga eno gy'oteeseteese. Era bali ku mikutu gino balaba. Njagala okukubuuza ekibuuzo. Nteekateeka ki nga Ssaabakabona gy'olina okusamiza n'okuteekateeka abalala abali mu kiti kye kimu, era enkola eneesoboka tetwalako muntu bibye byonna kubimalawo? Ekibuuzo ky'ombuuziza bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza bajjajja b'abaana abali wano n'abantu baffe abali wano. Ekisooka njagala okutegeeza abantu mwenna abatayagala kamera zino, ensonga z'obujjajja zakyama. Zino mulabyeko ez'okungulu, naye ensonga zaffe zaaki? Kubanga teri akwata bwa Katonda bwe bwonna n'abo bugundugula wali nti ebbinika. Naye tubalagako ebyo bisaanidde okukola ki? Okubalaga. Kakati ensonga z'obujjajja zino abaana bano bwe mubatunuulira nga bwe bafaanana n'ebika byabwe, teriiwo n'asobola kukwata miliyoni 2 n'azituwa. Wali baaba abantu bano ng'ate embaga eno ne bw'oba ne miliyoni 2 oyinza obutasobola kugikola. Abantu baffe tubagirako ddala akasente akasembayo okuba akatono akateekateeka embaga eno. Abantu baffe basamire, lubaale yabalumaaluma dda, tibalina kyakulya, tibalina kyakunywa, baavu nnyo, tibalina wadde eziweerera abaana. Kakati abantu baffe bano bwe baba nga bafaanana mu kitundu kino, onoobasaba sente bagenda kuzijjawa. Siwewaawo ndowooza mwenna abazze nga muli balwadde ekyo mukikubire ne mu ngalo kuba situlina sente zetubakolaki? Siwewaawo. Kale nno bassebo ne bannyabo, omuntu yenna asobola, oba ovuga bodaboda osobola okusamira, oba olina akedi osobola okusamira, oba obadde ovuga takisi osobola okusamira. Era bassebo ne bannyabo, ninawo mutabani wange abadde yeevugira takisi awo mu paaka empya. Wanika ku mukono bakulabe, wanika ku mukono bakulabe. Omusajja abadde yeevugira takisi ono ne mukama we takisi yagimugjeeko, twamugjeyo mpolampola ntumugaa jangu osamire odde mu takisi zo, abantu obabuulire bulungi enjiri, obavuge bulungi ng'oliko olubaale ng'osamidde.
olaba omusajja omukulu oyo abadde avuga takisi ssebo era nga talina wadde olwaga n'embuzi ey'okumala obukko twamugulidde engulire olw'okuba ndi musajja mupambanyi banno batunuulire bakulabe sooka obabuulire ovugirawa bakulabe bajja kwekanga eyo ng'obaga nti nasamira nga bakubuza tuula bakulaba bulungi gwani amannya Lugala masanafu kakati abe masanafu bagaye nti kati nsamidde nkomawo okubavuga ate nga n'amayembe nga samidde era waaw nga bweza tajagala jaja bam aliwo mwebe oyo mulaba muvuzi wa taxi kati okolaki olagula kakati abantu bwe batyo basaba ne banyaba ekibuuzo ekyo kyabuuziza bisobokera mwenna mujja kusamira mpozi kanyongera okutumirako kabona we nakaseke kabona kakembo mindi kiwanuka mutumirako ye najali webala okuweereza ku mbaga eno kantumireko muwala wange owewalusi ntumireko ab'ekika kyenjaza ntumireko kabona ndugwa mu kirowooza mugagga sadala engagga bikutwalireeyo webale kubeerayo nja kuyita obuuze ku bantu mu kaseera ebibuuzo bibiri maze obyanukula ssebo kanka kubadde ogamba otya ekirala nsaba okubuuza ekitundu kino gwe Ssaabakabona yewaawo naye nkimanyiiko nti eriyo pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinnansi yewaawo simanyi oba b'osamizza baawula ekitundu ekirimu pulezidenti jeno n'obukulembeze obw'omulimo oba obw'ekitundu mwe balaga n'ekitundu oba ekirimu obukulembeze obwa Ssaabakabona ate munzikiriza okutwaliza awamu nayogedde ngamba kulisaayo walusi kulikeyo walusi ng'ennaku z'omwezi 19 twakikuba ne tukigala si ewaawo mwebale nnyo kati nyongera okubategeeza ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 ogugenda okutandika kati tuli mu mwezi ogwe-11 tufundikira naye mu gwokubiri ng'ennaku z'omwezi 16 tugenda kuba tuweza emyaka 4 mu bufumbo obutukuvu ne ssenga Kulannama aligaweesa mu kikubireko engalo tutegesa omukolo gugenda kuba gwa byafaayo ku kisaawe Kololo gye tugenda okubeera era luli mubadde mutulaba nga tutambulira mu helikopita muki kati tugenda kuleeta bombardier mwe tugenda okutambulira tujje ku kisaawe Kololo tugisuulaawo ate tusinkana abantu baffe ab'obuwangwa naki kubanga ffe tukola byafaayo senga Kulannama pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinnansi buli musawo ayambadde olubugo oyo abeera ne satifikeeti ya tuli bumu ate buli mukkirizo ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate yabeera n'ebbaluwa ey'obubatize nga taliiko linnya zzungu nze ndi Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono senga Kulannama ye pulezidenti jeno w'abasawo baki b'ekinnansi era oluyimba mujja luwulira olwa tuli bumu era tumusuubira essaawa yonna ayingirawo wano ewa bbaawe Namasinda ajja wa mulenzi we ate basobole okiddala kale no basabo ne banyabo njagala okubategeeza ti senga Kulannama ye pulezidenti jeno gwe omusawo w'ekinnansi ali eyo oyagala certificate oli musawo jangu tubuulire weegatte ku mikutu gyaffe egy'enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono wano we tuli tulina abantu baffe abali e Dubai abali e Bulaaya abali mu America abali e London abali e Switzerland abali e Kenya abali e Rwanda olw'okuba ndi gye tusamira mbuyaga nga gye tutuddemu mbuyaga bassabo ne banyabo nammwe bamuva Bulaaya tubajjanjaba oyogera ne tusitula embuyaga ne tusitula ndawula ne tusitula ejjembe yate mbadde mbaga nti pulezidenti jeno senga Kulannama nabola n'abakoza ababuzeewo ayingidde olabye bwemuwunyiriza oyinza nokuga nti mbadde njogera naye singa obwedda siri nammwe ebintu byaffe byebiki byebimu
byebimu soko situkendeta omukyalawo soko situkodde jangu eno mama engalo mukube engalo jangu mama jangu bakulabe wama obadde soogera obadde simwogerako jangu mumubulire byembagambye yawe tule wano aze wa mulenzi we Namasinda mbadde nakakwogerako wabula Lubaala njagala Lubaala olwogera nga naye ayogera Lubaala olwogera nga naye akolaki kiri kitya kyekyo kakati mbagambye ntya mutandika munnyonnyola bye mbagambye ntya omubwati mbagayo mukolo gwaddi nga 16 ogwokumeka ogwokubiri ku kisaawe wa tugenda kubeera muki wow bale abantu bano babadde bakulinze bali ne kankaka baagala okulabako bwedda mbaga nti ayingirawo omunene w'eggwanga babuuzeeko amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo mbalamusizaako nnyo mwenna bannange abaana abava okusamira mwe bali kusamira mwe mwenzijidde ddala okulabako mwekubire mu ngalo abasamutakasanga ketugendamu maama ketugendamu ako kembadde njagalira ddala bayirayo sirina bingi byakwogera nze bwe ntunula ku baana nga bano abasamidde abategedde jjajja waabwe awo mba nfa ssanyu kabona Namasinda muyite bazzukulu b'abamala bonna basembere wano nga pulezidenti jeno waali basobole okwongera okumulaba abatabadde mu kamera naye musembere mujje mumulabe osanze maama kankaka abuuza ng'ayagala okumwawulira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'obusawo bw'ekinnansi mbadde nno mbyawudde naye naawe nga pulezidenti jeno bw'ozza osobola obitemaatemamu akatono kati mukulu kankaka yalabe kirabe kati nga bwe tutudde wano ffenna tuli bakulembeze kati alowooza ffenna tuli bakulembeze b'abasawo ba kinnansi nze mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ono Ssaabakabona wanzikiriza ya buwangwa na nnono wadde musamize ekisinga okubatawaanya gwe kubanga oli musamize ate ng'oli mu nzikiriza ya buwangwa naki na nnono naye bwe baali balonda ani agenda okukulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono baatunuulira omuntu ajjudde ategeera obuwangwa n'ennono nga ye Ssaabakabona nga yalina qualities zonna ezituukiridde okubeera Ssaabakabona si bwe kiri yali sinnaba kulabikako naye yali mufumbo by then ate ow'empeta ng'ate yasamira ng'ate yategeera ennono ye y'ensonga lwaki tebaaleeta kankaka atamanyi na buwangwa na nnono gye buddira akeera mu kyaki ne bagenda mu basamize ne banoonyaayo anaababeerera Ssaabakabona omulungi oba tumuyite paapa w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne bamuggyayo ng'ate taata w'abaana ate tebaali tebasobola kulonda muntu nga si mufumbo kubanga ne bw'oba pulezidenti ne bw'oba memba wa paliyamenti basooka kubuuza oli mufumbo bw'oga nti nedda kalulu kaba kafudde kubanga abakyala batugamba tetuli bangu bamanya omusajja ono bw'abeeredde omufumbo ng'asobola okumanejinga omukyala ono n'eggwanga asobola oddikulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bajjajjaffe edda bonna tebaali basamize era bakulaga nti bwe baalwalanga baagendanga ew'omusamize okubajjanjaba naye baali bamanyi Katonda ng'era basinza ebintu bigenda ne bibakyankalanako edda tewaalingawo bbaati bajjajjaffe omugagga n'omwavu bonna baazimbanga nnyumba za ssubi era ge baayitanga amasinzizo oba essabiro baazimbisanga ssubi kati olwaleero bw'osanga omuntu ng'azimbisizza essubi aba ayagala kuggyayo nnono eri ey'abajjajjaffe tekitegeeza busamize Katonda abajjajja abampeera nnyo omukisa
message ndowooza mugifunye bulungi. Ono ye maama Nabisaso nabbona n'abakozi aligaweesa senga Kulannama omubwati si ewaawo. Omanyi nabagambye nti emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukazi owaki. Emabega w'omusajja ow'amaanyi w'omukyalo ow'amaanyi wabeerayo omusajja owaki. Kati ebintu byaffe tukikuba bulungi ne tukiggusa because senga Kulannama mukazi w'amaanyi nange ndi waki. Kakati ate nga tubeera tuli bumu. Senga Kulannama yasamira nange nakola ki. Mukongozi nange ndi muki. Muzzukulu wa Wamala nange ndi muzzukulu wani. Kale nammwe muleke okuwasa abakazi abasiraamu ate nga tebagenze wa Wamala ng'ate guli musamize. Agamaka gaba tigaliiwo. Mbadde ne jjajja wange kali amaggwa nanga nti omukyala yagenda awo mwaka nga gumu n'ekitundu. Ne mugaa noonya muzzukulu wa Wamala owase akutegeera naawe gwokola ki. Gwotegeera. Mbadde wane wajjajja Namasinda gwolaba wano wetutudde. Amaka g'omukyalo oli galengera emmanga ge maka ga jjajja Namasinda Jjumba balo kikulwe Kawagga. Mulimu omukyala naye ng'ate muzzukulu wa Wamala. Ate waliwo omukyala gwazaala naye abaana. Maama simanyi waali. Kati obadde ambalaga jjajja Bbiiru. Jjajja Bbiiru soko yongere. Oyo gwenzaala naye abaana. Ate ono gwensula naye embuliri. Okitegedde. Kakati ne jjajja Namasinda alina gwazadde naye abaana alina walazaawo. Ate alinayo omukyala we ate nga naye muzzukulu wa Wamala. Kati senga Kulannama alina baasamiza nabo. Bw'aba asamiza nabo ate nze ngenda ndi muki mugenyi. Kakati ate nange bwe mba nasamiziza naye ajjanga mugenyi tomulaba bw'asowodde. Naye azza butereevu n'atuula mu bazzukulu ba Wamala nti okuva lwe nava eka obwerende bwe twamala nga tuli mu bwerende naye ali mu bwerende wadde ayambadde bw'ati naye mutukuvu tasobola tusobya kuba mukongozi. Bantu ba Katonda bweza. Kale nno n'ebigambo ebyo ndowooza kankako ombaliriza mbe wano. Mbadde nina kyembuuza. Ono agenda okuba nga atwala ebbendobendo lya mukono ono waswa. Omubanjulidde. Mdamu omwanjule ono yowa bihafu. Jangu bakulabe. Akwangero kwanjula President General. So fe twamumaze twamwanjudde kati ne President General akwanjula. Omanyi byabitiibwa mu muwengalo. Olaba n'ono olutuusa wano nti gwatandikiddeko. Omusajja ono buli mwaka nga matabi gatuuka. Bampeereza akantu ke yayogera. N'agamba nti wakoogera otya nti obanyanya amatabi. Amatabi. Kati nkaddemu nga kaddemu. Nakyogera ne ngamba nti Abakatuliki balogo naye endoga gye balogamu abantu. Ndala bwe batuuka wano ebintu bye baasangawo byennyininyini bye baakola ki? Bye baakozesa. Kubanga okusooka kwa byonna baasanga tusera nga tulina ebitambo nga tulya n'abantu. Era baatuuka awo nabo ne baleeta nti kale nga balina ebitambo naffe katubitambirire ebitambiro byaki? Bya mmisa. Kyova olaba mu kitambiro ky'emmisa mubeeramu okulya omubiri gw'omuntu n'okunywa omusaayi gwe. Kitegeeza nti obwo buki? Busezi. Kaakati era bwe baatuuka ne beebuuza nnyo nti abantu bano tugenda kubakola tutya okubafuga nga bwe twagala. Baasanga waliwo omuti baguyita lukoma gwe gubeera wakati mu ki? Musabo kwe kukungaanira emisambwa emizimu abalongo n'amayembe. Omuti ogwo balowoozaamu omuntu agenda guleeta atya mu Ekereziya Katulika. Kale bo ne bamutumako ensansa kubanga baga nti kunyeenya amatabi. Naye waba mukulu kankaka owakutuma ettabi otwala nsansa. Batwala eryafene oba ery'omuyembe. Bonna batwala ekika kitya kimu kya nsansa. Naye lwaki bakitwala? Baazuula nti muli okunywerera kw'amaanyi g'omuddugavu. Kakati bwe bagukutuma ng'ogenda faza ng'agumansaako amazzi g'ennyanja nga nti nguwadde omukisa nga nti bweddayo awaka teeka mu kisasi mu mulyango w'okola ki? W'oyingirira ng'oteekaawo emisambwa gyonna nga gikuŋŋaana emizimu nga gikuŋŋaana n'amayembe. Bwe lutuuka olunaku omwaka mulamba bwe guggwako faaza olw'amaanyi gano agagubeerako taguyingiza mu Ekereziya Katulika. Bweru awo ateeka ebbaati n'akumako omuliro n'abaga nti kali musimbe layini ne musimba layini. N'akwata akabonero kali ak'okusazaamu ke bayita cross
n'akateeka mu kyenyi n'agamba nti kanka katolina magezi totegeera kusazizzaamu n'aka nti bikkula ekifuba ne wala omukifuba nawo n'akola ki nawo n'asazaawo n'akugamba nti tokasangula tambula nako nnyabula ensi ekulabe bw'oli omuswavu. Kale nkwebaza olw'embuulirayo ennungi era ekutuusizza ku buwanguzi. Mu bufunze aba ogenda kwambala kitiibwa nga 11 Desemba ekyobwa Ssaabadinkoni kye bajja okutegeera. Naye ffene waffe tugirani obutabiriza bwa mukono. Kale nkwebaza weebale nnyo mutabani kulwanirira kitiibwa ekyo mwenna mwongera obbirabiryako. Nebaza nnyo maama wange kubanga ate olwaliro azze mu sitayiro ndala bu BBC. Anti bagamba nti weeteekeko eby'abaana abato otemme emyaka omusajja akulabe nga kibbebi. Kyogamba nti kati oze kuddamu kunkuba bupya nabisaso. Aze kwetega kinkutte kindidde. Kale basabo ne banyabo ndowooza ke kaseera tusiibula tugenda baleka tugenda mu kalimiro ndowooza obwedda tulinda maama abagole mujabasa bamuyimirire tuve wano ate tugende mu kalimiro. Baba nja kusaba okuba engoma tusiibule teri kulanga kulala ate bakabona ne banabona mutwala abantu bano mu maaso. Maama asabye bamuwe ekikoyi kye mulete n'ensawo ye eya lubaale kati tukkiridde ate mu kalimiro. Saba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa basebo ne bannyabo. Baana bannange batuzinda namuzinde yalinnya mu ndege kamba lojiri ebigambo byembagambe byaliwo ssebo mwaka gw'enkaaga mu nkaaga namuzinde yalinnya mu ndege baatulumba baali baagala kutubba na kutunyaga omwana munnange ng'ani agamba olwo basajja bannange obutayogera obuganda bannange twalaba ennaku fabali ekyagwe twadduka mbiro ab'e Masaka abaabunumufu ab'emiriya na Sseruganda nasasira weereyo neyo bonna badduka olw'omulungi munnange nendaba ennaku omwana munnange n'aliwo ssebo omanyi mu mwaka gw'enkaaga mu nkaaga kale bannange mwe nazaalibwa emyaka egyange ensusa mu 3 njogera ebigambo bya jjajjange yonsi yabe yanyumiriza tolulye emmengo olwadobokana babali ekyakwe twadduka embiro ab'e Masaka abaabunumufu ab'emityana Sseruganda nasasira weereyo neyo bonna badduka omwana munnange mwalina engeri abaganda bannange twalina ennono engeri ensonga ezitagambika abaganda bannange twalina ettaka mayiro akenda akali kaffe Kampala neyo yali yaffe baana bannange ebyabyonoona abaganda bannange nendaba ennaku kamba lojiri mulangira kalema gwe mulira ayimba bannange ebya Buganda era ndiyogera bwende kutuuka bwe ndifa byenjogera bya jjajjange.